Amanya ndobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media. Ngasinatandika neno story bami ngenda soka kwetondera ddala eliba SMX subscribers olwokuberanga lately mbadde si uploading nyo stories nyingi ekisoka nga muri edobozi lyange mbadde ne senyiga nga mungi nnyo ddala nera okukola eno story amaze kuberanga akendera naye mbadde mulwadde nga senyiga nnuma nga sobola kuvoicinga bulungi nnyo stories nga mubera muzeetaaga naye ngenda nterera nera kambebaze nera ba SMX subscribers obutalekeranga okusubscribinga paka waneno mwebale nnyo mwebalire ddala onaku lwaliro mbaletedde story eno story njagala namwe mu getting involved mu eno stories kubanga siri genda kwekubira side emu oba endala wabula eno story njirese oluvannyuma lwa Spice Dano okugwa mu bintu nera kansoke congratulating Spice Dano olw'okubeera nga bambi afunye contract endala besides lijabadde alina contract n'aba Yaketi Water oba group ebagiyita batya naye ekola amaziga Yaketi okuli ekifaananyi kya Spice Dana fena tugamanyi bulungi amaziga Yaketi Spice Dana bw'ati era ne Lato amakola amata ga Lato n'ebigenderako ebiva mu naddala munte amata yogurt ne byonna products za Lato Spice Dana yagudde mu bintu nera nga yasayinize contract wamu n'aba Lato Spice Dana nga agenda bera brand ambassador wa Lato nera agenda bera nga bapushinga products zaabwe ze bakolanga bo nera Spice Dana ne mu congratulating nga si kyangu nnyo okufuna omulimu ng'ogwo on'okubeera ng'olina good repetition naye no story njireeso kola comparison between these two artists abaakabi waneno mu Uganda toyinza kumentioninga ba top female artists between waneno mu Uganda nota mentioningamu Spice Dana nota mentioningiramu Rema Namakula ekyo mukyagale mu kigaano oyinza okubeera nga waliwo omugo osinga okwagala ennyo kwabo nga nange omuntu SMX nagwe nsinga okwagala kwabo naye wokola comparison era still abo ba female artist of the year or at least munoberamu Rema Namakula munoberamu Spice Dana olunaku lwalino nkoze comparison yeno oluvannyuma lw'okubeera nti bambi Spice Dana naye bambi asayinize contract n'abalato tusinge besingira kuki ku mata ge bakola ate tukimanyi bulungi nnyo mu Spice Dana yana contract n'aba Yaketi Water nera ekifaananyi kye kifulumira ku mazzi ganeno yaye brand ambassador waabwe ate ye Rema Namakula gwe tugenda okubeera nga tukola naye comparison nga tumukomparinga wamu ne Spice Dana nga tukomparinga Spice Dana ne Rema Namakula tukimanyi bulungi nnyo mu Rema Namakula ku mata ga Jessa yogurt wa Jessa fena tukimanyi bulungi nnyo mu Rema Namakula brand ambassador on top of that Rema Namakula still mu mazzi ye brand ambassador wa maziga Hema Water fena tugamanyi bulungi nnyo nga muli mukulaba mu bifaananyi kati baneno these two people oba banene ba artists abalungi ennyo oba ba artists abalina good repetition nga we nkugambye tosobola kubeera brand ambassador ng'olina repetition embi oba ng'olina enkola gy'okolamu ebintu etali straight forward bagenda okufuula brand ambassador at least ng'ebintu byo byerufu ng'okola ebintu mu bwerufu so that olegazisa abantu abalala okugula product egyobeera oli mu marketing kugamba oberanga face of that product nga Rema Namakula atandika na Jessa onagikolera bulungi nnyo amata ga Jessa ne yogurt wa Jessa ne products za Jessa nga wezigirako we yazikolera obulungi ennyo aba Hema Water ne bamuyita kanaberanga alina ebintu bibiri n'okusukawo naye this time round yaga tukomparing ebintu bibiri amata ga Jessa n'amaziga Emma Rema Namakula nga ga pushing nga brand ambassador waabwe kati ate bambi ne Spice Dana kijukire Rema Namakula yana Jessa amata twalina Hema Water amazzi kati Spice Dana yetu bade tumanyi bulungi nnyo ku Yaketi Water amaziga Yaketi ne Spice Dana nga agapushiza bulungi nnyo ate okuteeka Spice Dana ku mazzi ago gennyini kyabanguyira nnyo aba Yaketi okubeera bami nga bapushinga bulungi nnyo amazzi ne Spice Dana ne kimwanguyira okubeera nga marketing aga amazzi bulungi nnyo kubanga olaba bulabi kifaananyi kya Spice Dana n'erinnya kweriri ku bottle yennyini eno waliyo Yaketi Water then eno waliyo ekifaananyi kya Spice Dana nera olefetinga eyo ecupa bulungi kuliko n'erinnya Spice Dana kwegamba kiba kyanguwa omuntu okugula ekintu olw'okuba nti ne Spice Dana nga ye brand kati Spice Dana kijukire mu Rema Namakula abadde yalina amata kati ng'alina n'amazzi naye Spice Dana ye ng'alina amazzi gokka kati Lato yagenza okulaba ani ayinza okuwa Rema competition we tuba twagala kubiitinga aba Jessa mu market muntu ki gwe tuyinza okufuula brand ambassador waneno mu Uganda nga mukyala n'akuwa Rema Namakula stiff competition ne product yaffe ya Lato nesobola okubeera ng'eyitawo balabye ng'omuntu ayinza okisobola ekyo si muntu mulala yenna wabula nga balina tuukirira Spice Dana
n'akwata contract eno Spice Dana mumanyiko kimu Spice Dana deliveryinga kebere mu performances ze ngo bookings want Spice Dana she can deliver nga neera ne Rema Namakula omu bookinga Rema Namakula she can deliver so banena bonna abantu balungi competition je balina nti bonna ba marketinga products zezimu oba types of products zezimu Rema Namakula alina amata n'amazzi kati Spice Dana abadde n'amazzi on top of amazzi agena beranga marketinga n'amata gajirako yogurt n'ebintu products ezibinzo okuva mu matanga wezibeera nga ne Rema Namakula naye wa marketinga product eziba mu Jessa zebakola zonna ezigirako nga ku mata wezibeera kati naawe n'enkubuuza gwe ngaali eyo fe ba consumer ba products zinene Rema Namakula tumulabye engeri akolamu bulungi nnyo ne Jessa kyo credit tugimuwa Rema Namakula akola bulungi nnyo ku Jessa nga ne yawo tuwa credit Spice Dana wakoze obulungi nnyo ku mazzi kati Rema Namakula ku mazzi ne Spice Dana ku matage yakabeera nga bamusayininga kati gosuubira ani agenda okubeera nga twala kinene ekintu bulungi kubanga kati ekituwo okukomparinga banene abantu obulungi nga tewaliyo kyekubira tetujja gamba Rema Namakula yali na Jessa yekka oba mata gokka yetalina mazzi nedda Rema Namakula naye alina amata n'amazzi kati ate Spice Dana naye okumukomparinga obulungi nnyo ku Rema Namakula bulijjo Spice Dana marketinga mazzi gokka ne kati ekirungi ekiriwo nti Spice Dana bamusayinize okwera nga ye brand ambassador wa Lato amata kati Spice Dana alina amata n'amazzi ne Rema Namakula alina amata n'amazzi gosuubira ani ayinza okikuba okusinga ku munne oba gobeerayo n'amatago oba amazzi oba product yonna muyimbi kikwaba ababiri this time round comparing Rema Namakula na Spice Dana muyimbi kikwaba ababiri gwogamba nedda okibeera nga kyakumarketinga ono gwe nsobola okuwa product yange n'agimarketingira bulungi nga nze wenkugambye bali n'abayimbi mu kuyimba kwo bawona bali superb tosobola mentioninga top 5 female artists wane mu Uganda nga temuli mu Spice Dana nga temuli mu Rema Namakula kati besides that business endaje bakola ba brand ambassadors wa products ezenjawulo naye ekirungi ekiriwo okuba comparing obulungi wano nkugambye ti Spice Dana abadde na mazzi gokka naye yafunye amata ne Rema Namakula talina mata gokka ga Jessa wabula alina n'amazzi ga Hema Water nago ye brand ambassador waago kati gobeerayo ne product yonna goyinza jiwa muyimbi kikwaba ababiri amanya dobozi sigadde nze musese mix obera gadde story yange oba nga toyaga kumisinga na stories ndala kankusaba mbe subscribing ngo like nga to commenting ngano kwese mix media ulime kumisinga stories nga zino amanya dobozi sigadde nze musese mix I sign out